Buterevu nkwaniriza igwe alaba Focus TV webali nyo kubeera ngolaba ona wosinzidde okubeera ngo tulaba kyokola kyamaanyi nnyo olunaku lwaleero nyina story gyapikinzemu interest ningamba kanonye ku bantu ababadde bagoberera ebintu bino ababaddeyo munda oba badde batambula ne pastor afunu w'amaanyi Pastor Kayanja Robert era owa Miracle Cathedral akoze ebintu bingi nnyo ensi emugoberedde ebbanga ddene n'ekitwewuunyisa okubeera nga ate bamukakaatikako ebisangosango ng'ebyebisiyaga saa zino bali mu kooti tugimazeemu emyaka egiwere ddala nga 15 plus ng'omusango guno gutambula era omu ku bajulizi yavuddeyo n'agamba nti bamusuubiza $350,000 okulaba nga battata n'erinnya lya pasita. Lunaku lwaleero ngambye nedda kanonyeeko ku church boy kitegeeza omuvubuka eyakulira mu church ya Pastor Kayanja ono atunnyonnyole obubono obudde byatandika bitya ekituufu kiri ki what is right and what is wrong. Asazeewo okukola bw'atyo nga bw'omulaba tagenda kulabika feesi ye olw'okuba nti omusango kyagenda maaso mu kooti naye okuba nga aprotectinga ekifaananyi kyoba ye ng'omuntu. So tole njagala ojulize buwuliriza nja kumubuuza ng'ebibuuzo ng'akuddamu tugive kasavu kanyama mpola mpola paka wetunaagituuka ku ntikko. Otherwise nkwaniriza ssebo kale nange okusanga ogamba otya muganda wange webale kubeera nga obeerayo webale kubeera muvumu kujja mu kamera nagezaako abantu ng'aba bana waliwo omwami ali awo Mengo olwe yamunzigiridde naŋŋamba yalinga wa pasita eyo ajja kuwa story ninaatuuka nagaye bigenda mu kamera nedda naye nebaza Mukama nti gw'ogambye wakiri sijja gitunulamu naye nja bbawa information njagala osigirewo ku kifaananyi nga toyogedde na mannya go. Omukulu ono pasita atandika atya yatandika atya enjiri mu ggwanga lyattu Uganda era omujoyininga ddi? Nze kati mu kutegeera okwange mbadde mwana muto nga nsomera ku Uganda Matters Primary School e Rubaga. Essaawa zino oba ogenze ku kyaki y'e Rubaga okkirira bulungi ku Centenary wali Centenary Rubaga okkirira waliwo kakuba akatono ennyo kosobola oyitamu nga kabigere dulira lyenga lya mmotoka ne tusa ku main gate yaki ya Uganda Matters Primary effe gye twayitanga Rubaga Boys mu 98 eyo we nali nsomera ng'era nzaalibwa ndi nzaala mwana wa Rubaga Nabunya Road oba gye bayita essaawa zino bagiyita Kayanja Zone wenyinza okujjukira Nabunya wane wali church wali church oluguudo bayita Nabunya Road paka ku gundi ku popo oluguudo olwo awo nze wenkulidde ettaka eryo wali church ya Kayanja ate nze amaka gaffe gali waggulu era wemba nzikiriza obulungi n'ettaka eryo ekitundu ekyaliko ebikajjo omusumba Robert Kayanja menta wange wenyinza okyogera era leyagula. Nze kati nasomera ku Uganda Matters Primary gye bayita Rubaga Boys. Rubaga Boys nga we nkugambye nti okkirira wansi awo ng'ovudde ku kyaki Rubaga kati wali Centenary ne waliwo akakuba akaki akateze waggulu ku St. Lawrence University. Nedda ngamba kati ndi ku Uganda Matters gye natandika okusoma primary gye bayita Rubaga Boys. Saa zino Uganda Matters Primary era moto yayo bayita we launch into the deep era nze natandika okusomerayo nga Musisi Francis yali headmaster navayo nga Ouma era Francis nga yaki headmaster navayo 2-5 nze kati okutandika okutegeera Kayanja na utandika okutegeera Kayanja omwaka gwali gwa 2 nga 2002 1222 nandika omutegeera yali ayina kyawo yabiwempe awo nyini ku Uganda Matters secondary kisaawe akimanyi waliwo kuba erikkirira waliwo woteegi erikusuula ate erikusuula ku gundi ku Black erijoyininga ebitaala ebidda ewankulukuku n'ebidda Kabuusu ekkubo eryo kati amanyi Uganda Matters secondary weri kubanga oba ovudde eno wansi wali golden wali golden secondary eyo kati oli wala tandikira ddala ku kyaki y'e Rubaga kirya wansi ekkubo erikkirira kati waliwo round about eriwo kana kalaundi akatono kano kati round kino jeno ku popo eri odda wa Kayanja n'eri odda waki wa Kayanja eno odda Kabuusu eno kataleke Kabuusu kakyaki ya Kayanja yasookera ddala yali eyo kyaki yasookera ddala yaki ya Robert Kayanja
yasokera ddala nga si akiwempe waliwo amaka amanene amaka age era gakyaliwo n'omusajja yalina omwami n'omukyala era baamuwaawo era yabasiibula mirembe okutandika okujja kuki wano Lubaga era mu bantu benjukira obulungi Kayanja waliwo omuyindi gwe yatandika naye n'omuyindi Osman gye yagoba yafa ne be yakola ki be yatandika naye ekyaki yatandikira Kabuusu tetandikidde Miracle Center tetandikidde awo Miracle Center tetandikidde wano awo waliwo bikajjo ng'opposite waliwo St. Lawrence Small Secondary School oba St. Lawrence eyagundi ono ayafa ono omugenzi Mukiibi waliwo Sebosi University waliwo St. Lawrence nga secondary wano wennyini ewali kyaki ewali university wali university kati St. Lawrence University waliwo secondary nekyo ekisawe waliwo kasasiro nga munene nnyo abajjukira obulungi bajja kukimanya waliwo kasasiro nga era nga buli muntu wagweddalu tolina kyakulya nga obayiwa akawunga n'emmere ennungi kuba essomero lyali ddungi okuva edda totuuka eri Kayanja kakabaka kali wala nnyo ng'ewa Kayanja wennyini kyaki ogwo omulyango gwe baaziba kati ogwaliko oluzzi oba oguliko oluzzi ogwo kuba ye first gate zino zonna ze bakoze zadda gyali emiryango egi egyayingire wa Kayanja ogusooka gwe ogwali gukeeya ku luzzi ogwokubiri gwe guno ogwali gufulumira ku lubiri nga walaba division y'e Lubaga gwe mulyango okumeka eri wa Kayanja wali oyingira ku kyaki ya Kayanja ng'oyita emiryango emeka ebiri oba gesi meka bbiri bwe twatandikira awo ebiri nze okutandika okumanya ani Pastor Kayanja otandika nze omumanya 2-3 n'aleeta abaana ba Never Again be bakyabo be baana be yajja ku studio okuyamba Never Again yalinga nga project kyemmanyi kati simanyi bakusingako Never Again toliddamu tolikola ki toliddamu abaleeta 2-3 2003 abaana abo we bajja era nsobola okumenyera abaana be yatandika nabo bensobola okujjukirako era abaana abo baali bakolesa ekisaawe kya Uganda Matters Primary okusamba omupiira abaana ne bafunanga atya abaana bwe yabajjanga ku street mu sex zonna muwala mulenzi Kayanja tatandikangako n'abaana bawala era simanyi Kayanja wakumidde baana bawala era oba obamanya baana Kayanja byali akumyeko nga bawala wendi Kayanja takumangako baana baki Never Again baali baana balenzi bokka nga baweranga bameka bali abaana nze wenjukirako sijja kugamba sijja kuwaayiriza ne benjukirako mu mutwe gwange bali abaana nga 50 bajje ku street nga balenzi bokka tekuli mwana muwala tekuli mwana muki muwala taliwo era oba ngamba nti Kayanja atandikako n'abaana abawala ajje bwe va jangu mu kamera nange kwolo nja kweraga face yange onchalenjinge Kayanja atandikako nabaki n'abaana abawala yatandika n'abaana baki mwe mwali Bwokooti Bwokocha ba Dickson Babaka abo bonna bali mu Never ate n'abamu bakyaliyo okugezanga Okocha tumuyita Kajame genda obuuze erinnya Kajame genda obuuze erinnya Lasita we bateri kyaliyo jangu onkuba empi n'essaawa zino bakyaliyo Babaka bakyaliyo n'essaawa zino bwenjogerera ennaku z'omwezi 24 March 2026 bakyaliyo abo abaana baguma baba bakola ki bagumirayo Never Again ye project Kayanja jaso okola ki otandika bana abawala tababaddeeko nnyo mukazi we yazze kubanga eyo gyonteeka ate wala nnyo sagala gendayo nnyo mambuuse bingi eyo process y'abawala bali bagita Girl Power Jessica Kayanja yagikola ki obadde okimanyi kino nakyo nange tankiiseewo nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda nti bali bamuteekedde Jessica Kayanja okuwasibwa nga gwalina okuwasa ne bamuteeka n'Abagereka era Kayanja yawasa omukazi Kabaka gwe yalina okuwasa ekyo obadde okimanyi bagende banoonyerezeeko bino njogera bituufu genda mu history genda obikola ki obinoonyereze lwakuba omugenzi kyeyamaanizibwa yafa yali akulira eyo zone Kayanja kwali ebayive Kayanja ali ku Agre eyo bagita Agre zone bwava e Kabuusu atandika enenene wano kyaki eyo yagitandikaawo mwaka kyogo mwaka gwaleka 2-3-2-4
omumwaka mwennyini ne Never Again era wekola ki? Never Again yajja 2 nkwata bulungi yaliwo okuzimba netaka erabika yaligula awo waliwo bikajjo byokka n'essomero eyo yali ntobazi era olaba chachi eri mu kiko yali ku lubiri yali ntobazi amazzi gonna gali gayiwawa abo era omuntu wembanjukidde bulungi wembanjukidde buki bulungi omuntu ayakola sketch ya chachi eyo bamuyita Katende oli wa munda gwe bamuyita ani Katende yakola sketch yaki ya chachi era yali akola mugundi mu kikubo ng'atunda plastic era essaawa zino chairman w'ekyalo ekyo yali muganda w'oyo era nga nzikiriza obulungi ne chairman oyo yali asabira ku chachi yani yakayanja essaawa zino batuyigiza ffe nofe ogende wani bate twali balokole ewaffe twali bakatuliki na Protestant nze ntomedde masomero ga bakatuliki bambatiza mu buki ne bano baali bannayibba nga balina ku ssente okusinga ate kuki kuffe ng'emmere ennungi tujyawo oyo chairman ne by then yali ki n'essaawa zino chairman oba mwatuukiriza amannyo oba sikkirizibwa simanyi ne chairman chairman w'ekitundu tekigaana bamuyita Robinson Semakula era ye chairman essaawa zino wa NRM ate wa kyalo waki alina kalina ewali Terrace Gardens ke kasookera kanja yapangisaako nawo Terrace Gardens ne munu bagalaga bamuwulirako mukafo ke kamu awo kayanja yakola opposite yakola restaurant bakola restaurant takaliraki lya gundi oyo bami gundi Robinson Semakula essaawa zino yani amaka agamuliraanyi sigenda googera era sijja kwogera muno kale ge gaffe wenyinza okuba oliwa amaka abiri agamukoze eki yali makati ng'ennyumba ennungi mmeka 2 ne sijja nze wenakulira sijja kwogera oba gawaggulu bagaki wansi naye yali makati otandika ddigwe okuyingira mu sisitimu ey'okusabirayo oba okubeera ddala wali kati nze ntandika okusabira ewa Kayanja ndabika yali 2:5 nga ntula P7 jjukira oba otula P7 bagamba ebigambo biki genda osabe Katonda ajja kuyamba oliyite P7 kati by then abaana ba Robin Semakula baali bakwano bange oba amanya nga atuukize nagaaga abaana bakati nze njagala kwogera facts kwaliko omukwano gwange yali asinga twalisamba omupiira era nga neegomba nnyo banali manya omuki bamuyita Mukibi Enoka essaawa zino na musawo yali mukwano gwange nnyo era eno sewe n'atuuka ku bantu nga ekituufu bebino otuukako bajja kutegeera amaki amazima kuba bibaddewo nze kati ntandika be batusikiriza mu P7 awo batukabaga mugende musabeko ofune omukisa oyite banzi natula omwaka gwe gumu ne Enoka Semakula nedda natula omwaka gwe gumu ne muwala we bamuyita Etho Semakula era oyo muwala yali mukwano gwange nnyo ne muwala wange omu namutuuma Etho olw'okuba ekyali yali mukwano gwo yali twatula ffenna P7 yali atusingako si kusinga kuba muno atusingako obukulu yatula mangu P7 kuba nze nda tuli myaka gye gimu naye yatula maki banzi yatula P7 n'emyaka 13 naye yatula ki baya yatusingako kirasi nga ki emu era abantu abaliraanye abo n'abantu abatika ku ndagaano Kayanja ng'agula ettaka eryo mbamanyi mbakola ki naye amuguze ettaka mukola ki mumanyi oyingira mu chachi otandika okusabirayo ntandika okusabira mu chachi otandika okusabira mu chachi bali abalenzi nga babeerawo full time boya bo baali balokole nga babeererawo ddala nabo basaba balenzi ki boogamba bana Never Again aba Never Again yali baali baana babe ngira bakola emirimu gya chachi egikola ki egisinga be balongoosa be bayera ki kubanga jjukira omuntu aba akusuza akuliisa lwaki ogana mooleza ki motoka kubeerawo kumukuuma bo babeerangawo basanganga bamugenza okusaba naye nga si bakwano bange si baki balaba buki bulabi era ngenda kubajjukiza obulungi lwakuba onvugamu supiidi era ngenda bajjukiza bulungi mbazeeko emabega era Kayanja we yasooka opangisiza abaana abo we yasooka okuba ki waali waka waffe ng'aliwo kikalina ekitanaggwa gwe waali essomero lye bayita Noah's Ark liwali essomero bayita Noah's Ark we yapangisiriza abaana abo tekuli mwana wa Kayanja be yayita ku Never Again
abasuka 2 nga tekuli atamanyi nawe benkugambye abakyaliyo bakola ki bamanyi bakola ki bonna balenzi kanya tabeeranko n'abaana bawala wekibaje ekiri nga ali abaddeko n'abaana abawala mukama ansaasire era akole ki ansonyiwe nze njagala ombuleyo project ya Kayanja nga y'abaana baki bawala never again yasoka obadde ogimanyi oba ekigambo ekyo obadde okimanyi kiwulidde ku gwe yasookera 2 nga Kayanja gy'abaana ku street 2 emeka 3 nali mu P5 nali ntegera buki bulungi mwana wa P5 aba akola ki ategeera ebimu ayinza obyera bino ate aba akola ki ategeera ate bwe nali ntula P7 era President Museveni Yoweri Kaguta Museveni yeyagulawo ki church n'ekijjukizo okiraba era twamalako ennaku nga 4 nga tetutambula bakusanga ekiro saa 5 ng'otambula bakubuuza olaga security yasooka nejja omukulembeze ajja ku Sunday security bagitubamu ku Monday nebabeeramu wiiki namba gobadde eriwo kimanyi nkujjukize nti Kayanja yayagulako nti president abeesingeyo 26 omu agenda fa ate agenda fa accident ani oyo Sebana yasooka ogwa ku accident najja neyenenya teyamutta najja neyegera neyenenya ebyo nabyo enkubulya ebiri kuba mbadde mbirabako olwo ntula P7 nga tugenda mu pika mu kaluka 26 kubanga akalulu tandika okanoonya 25 nga bagenda kulonda 26 yegera neyenenya era g'obadde okimanyi maama onansonyiwa mukya Janet Museveni kuba omusango ogwasookera ddala Kayanja nga bino byoyogerako bayogerako abantu bagambe b'ebisiyaga maama Janet Museveni yajja neyenenya nga yabadde ateeka ssente mmale okupuluvinga Kayanja nti musiyazi yejja kukya kiyenenya genda onoonyereze bino nkuwa fakisi gwezobadde tomanyi bufuna obudde genda onenye male okuwa obujuli byalinga ayogera byonna ku nga Kayanja yeebuuza ani ateeka ssente mmale male musajja mugezi abadde amanyi Prophet Kakande amanyi Kayanja kubanga amamanyi bafa ojinganga obujulizi biki abadde abikola ki abimanyi byonna malowe bamuwasenga Kayanja agamba ali musajja mugagga male mwavu sente azijjawa akuba akasimu gojjukirako olunaku lumu nyabigatagata lumu ng'onfulidde obudde bulungi bitambulize muki ono nkolawo samari gobadde okimanyi nti Kayanja be bamu ku president's advisor kati nakyo genda okibulize be basooka 10 era president wange Yoweri Kaguta Museveni yagamba maama Janet muno omusajja mwesonyi omuleke nga Kayanja amaze okuzuula ti Janet Museveni yateeka mu maleki sente banze nkubulya mazima Kayanja yateekangamu milioni 10 okudda waggulu ogenda ku Buganda Road Court gumusango gye gwasookera bono bize luvannyuma wano bono mwanga tu amuli mu bikadde musango gwadda myaka nga 2 mabega gwasookera ku gundi Buganda Road nga nange enkyaliyoze ayogera kamakogera nga bakyalina Lupeka omugenzi Lupeka yafa yali alise emmere ya embwa za Kayanja emmere gobadde okimanyi era nkujjukiza bino byonna njabigattira wamu nti Kayanja yafiirwa taata we n'atabika ng'akayumba ewabe kattaka omusajja alina kyaki yenkana alina kyaki ennungi bwetu n'amaka agali eggaba amalungi naye ng'ewabe akayumba kattaka gy'aziikibwa n'agaana obbika abaana ba Neva agende bagenda ne bamuziikirako nga tayogedde na mutume ina mugamba era obadde okimanyi ti muganda wa Kayanja omukulu Amini yamugoba lwa bisiyaga kati Reverand ebungereza genda onoonyereze famire yavadda eyo famire ya kitaka basiyazi sokoleke mukulu we bamugoba Amini yamuga mulembe gwa Amini nga musiyazi Amini tayagala bisiyaga tagala nonsense n'agenda ebungereza kati Reverand mulambe ebungereza genda onoonyereze bino byenjogera sirimba njogera maki mazima ate ebimumbu bikabuuka nenja kujambikwa ate bulungi ntuwombe wembe abalabi ba Focus TV bategeere ekituufu ekinyusi wekyakola ki obo kiri bano bonna abogisima bamuwadde obukadde 3 meka 3 abena byakubuzaabuza batta bujulizi teri agenda va mu bujulizi teri agenda va muki mwekyo kintu bano abantu tebamanyi bino Kayanja si byasoose Kayanja okuvira ddala ku muganda w'omuki omukulu Reverand Amini yamukola ki Reverand bongera kyeka ne saa zino omulamu olina koyogedde wali mu butabika nakyo mpiikinzeewo mu butabika buno
ewaka waiti wasanyusa nga Florida ina church gagadde n'amaka gali ku mazzi eggaba kanja amuziika bamuziika Masajja kanje tebamuziika wala bamuziika wa Masajja yagenda obulize bino nkwade facts abantu bano bonna sente yazirina sente zino enfuna yazo gye nebuuza pastor esente zino zogamba mu mwaka ogwo wazimbira church naina n'amaka agateredde naye nga ate waka okutyabya okubika kitaawe nga akayumba tekakola ki tekategerekeka enkola ye enyingiza ye yalinga atya church yali yamala dde okukwata nga erina abagoberezi bangi nnyo nga bayingiza sente mbi. Kayanja abadde mugagga okuva we yava ekabuuso Kanja adde musajja muki mugagga taata we tafudde 2.5 tafudde 2 ki 5 church ya Kanja yemu ku church yasooka okuba ennene mu East Africa si Uganda mu East Africa era yakakande yakati yesinga obune muki mu East Africa ne Kayanja church ebadde nnungi mu Uganda ne muki ne mu East Africa ngojeeko omuzikiti ogwa Gaddafi ne church ya Kanja nga yabalokole ebadde we banga ki era nyinza okukiza mu East Africa tewali church ere esinga ya Kayanja okujjako wa eyakazimbibwa eyakubiri Prophet bamuta Prophet Kakande yes ye church ey'amaanyi kati eddako bayive nga Kakande nazimba church eyo Namutebi yabadde addako church enki nene nga nnungi ate bamu tuba kulika ekigambo mirako kulika ekigambo ki sokoleke bano bonna be bamu Kayanja Namutebi oba pastor butandika oba bujja ko oli mukulu we oli Reverend Kayanja wa pastor simanyi wa butandika kubanze siri mukulu nnyo musinga badde mwana muki olanze we musangidde we mutandikidde omukola ki okumutegeera yali Namutebi yali wagundi namba yali Namutebi bakwataganira wa nanti Namutekyeka yamusumba waliwo gundi gwe bayita Godfather mu buki mu bulokole Kayiwa Godfather wa gundi wa Namutebi era kuliko bayita simanya Liberty Miracle ki Miracle Center buli wolaba ekigambo Miracle yes aba artist aba yava mwani mu Kayanja product kigundi ono we Kasangati Miracle Center kiweweesi oba omumanyi ng'okkirira ku Didizi World kati waliwo East African University ewali Didizi World eyo church eri awo era takadini bazimba bo mu Ntobazi simanyi kigendererwa bantobazi eri wali enki bakiweweesi Namutebi Ntobazi ola kuba nti ettaka liba si lya buseere nnyo ekyo gamba bo boka bafuna etali lya buseere nnyo waliwo era ensonga lwaki bazimba mu Ntobazi era ndigikubuli olunaku lumu waliwo enki ensonga kiweweesi ali muki Ntobazi bagita Kansanga Miracle Center eno bagita Liberty Miracle ki Center nki Ntobazi wano Lugala eno gundi eya Kayanja teri mu Ntobazi era ni mu kiko bulungi era eyo Ntobazi si kiko nawono ndi mu kiko neno si Ntobazi nendi mu kiko waliwo ensonga gwe muzeweze mutasobola kola ki kumanya kati era kino genda okirabira era omulinze kuwa facts entonotono zesobola osinziirako zona mbuza kubuuza onkunyonyere buki genda era weetegeeza akatuuti ka Kanja kalinga nga keesi gye bazikamu omuntu kabulirirako enjiri sike yasooka okuba nako ngooza kyajja kukyava kuki genda okeetegereze bannange bino abafuka abawuliza abababi bafuka Steve mbagamba ki nawe genda onoonyereze akabundi kabulirira kakatuuti kalinga nga keesi gye bazikamu omuki omufu omuntu omuki si bwe kaali kakyuka bukyusi lwaki kalibe katyo lwaki kalibe katyo si bya leero mbuuse bingi ne wonna nkwate mpola nja kubuulira tugende ku kika ky'enjiri kyabuulira abaana bano kuba kati never again bwe mwagendayo gwe otuukangayo okusaba bigambo ki byabuuliranga mmwe abaana no Kayanja tiyabuulirangako baana Kanja abadde ne Sunday school okuviira ddala edda okuviira ddala ekabusa abadde ne Sunday ki kuba nali mwana
era nze njukira bulungi n'akazini wange maama we yaŋŋamba kolitwala omwana wange wakayanja nja kukyawa era nja kukutuka era yasinzira ku kyogamba ekyo yasinzira ku kyogamba oli mwana wa bulenzi alina ensonga lwaki yakola ki yasinzira okwogera ekyo n'ekirala kyenyinza okugamba waliwo ekitongole bali bakita give me a chance mukulu wakyo bali bamuyita Kamese yali boy oba girlfriend wakanja wemba nkiyita naye nga musajja ebyo genda onoonyize facts bali bakita Kamese era kyali awo nga wali basi za ranking give me a chance kyali kitongole era senga wange yali akikoleramu nga bosi wabe yani era ye musajja gwosobola okukwata essaawa zino waba akyaliyo mulamu n'omugaa agenda osabireko wakanya n'akutema n'akola ki nagamba ogenda kiri wakiri kankuti ogenda osabira eri nsibirwa butemu leka bansobola olw'obutemu so obulamu si bwangu lwakuba mbadde mbuukabuuka olw'obudde nti nagendaga musangiza nina gyenkola ki ne story eyo njagikola abalabi ba Focus TV nga be mbagambye nti omwami ono si bwe nadde nyina okukolako story waliwo omwami olagwira dina okukolako story naye n'atya kamera naye ono yakkiriza agambye nze kasooba Katonda ze feesi nja kuwa information gye mwagala so kati okuba bugwikiriza nja kusaba olunaku lwaleero bye tutegeddeko tubitegeere baive kankusalemu ekirimi nja babuulirayo ensonga endala bbiri lwaki Benin yajja mu Uganda era lwaki yatuukira wano Benin yakajja mu Uganda emirundi ebiri guno gwe mulabye si gwe gwasooka Crusade yasooka twali Namboole eno yakubiri gye mulayi wano ewakayanja nja kubuulira ensonga ey'okubiri lwaki Joyce Maya yajja mu Uganda nja kubuulira ensonga ey'okusatu enkolagana ya pasita n'abazungu ebaddewo nja kubuulira ensonga ey'okusatu lwaki Martinez omu ku bagagga bali basinga mu America ayakola Channel 44 yagitandika yadduka muki mu Uganda n'akyaba Kayanja ezo ensonga nja zibabuulira gobadde omanyi muno Joyce Maya yajjako mu Uganda gobadde okimanyi muno ne Channel 44 byo manyi yono bagita Martinez yagitandika genda onoonyereze bino sibyogera lwakuba nti nabisoma kuba sina gye mbisome mbimanyi kuba baddewo ba Exodus abo mbamanyi muganda wa Exodus gwe bayita Nsereko kasaazi naali mwami oba yagenda mwami ko bajja ali oba mulamu simanyi be basookera ddala olwo omusajja agenza okuba ganja maani nga wulira kimususseeko naye ng'ekintu takyasobola kikola ki kukiddukamu nga takyasobola nga takyakola ki nga takyakisobola abantu bangi wadde paati ejja ogenda tutunuzaako ku ngeri abazungu bano enkolagana yabwe ebadde era bwe bajja biki ebyo ebikolebwa kati g'obadde eri okimanyi kanje we yasooka ogenda ebweru ng'abuulira enjiri omuntu yasooka omufuwa sente nyingi amuwa $10 akapapula ka $10 ze sente esseewa ezo zaali sente ki nga woziza mu za Uganda nga seewa omuntu wakuwa by then zaali kati saa zino ziri $37 ne kanje we yagendirira ebweru nga seewa okuwa ne saa zino bakutuma $37 omukono gumu oganoonye naye okuwayo weeks 2 nga tolina kyotunze si kyangu kati jjukiramu agedde oli yazimufuwa yali mukyala ne batandika okujja omugobera ne bagamba omusajja asuula abantu mu Afirika asangibwawa ne bajja ne sitole ekinywi kiwe kiri nnyo ku Benin omulaba nange agenza okukoma okiyanga wonna abeeramutegedde ku guno omulundi Benin yajja ddaano oba bbiri nga kyogamu abaddewo 27 beniteeka naye wajjidde wemba sirabidde muki mwaka ne gundi najja ono omukyala gwe bayita Joyce Maya ng'olwo batandika Galo Power jjukira ono yali w'abasajja ye Never Again natandika Galo Power Jessica Kayanja bawala era nja kuleetera ku bawala abaliko mu Galo Power baddukayo
nga lesbianism ekoze eki etandise ng'ekoze eki etandise muganda wange nta ngende tebankadde aginywa ebenki onsaasire obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde gwe alaba Focus TV emboozi bwe ziti tujja kugamba nti tujja zikuwa mu bitundutundu omwami ono alyoka atutuuse ku kinyusi kya bino ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Bannaddiini bingi ebikolebwa oluusi ate ffe tutamanya ng'ate tubeesiza abantu bangi babagoberera twagala tulabe ddala pasita ay'ebisiyaga oba nedda. Ffe tujja kusinziiranga ku bigambo by'owulira kumenyini weesengejjeze okusinziira ku facts eziriwo. Otherwise tukube n'olunaku lwaleero tuteekere vidiyo ezijja mu maaso awo. Bye bye. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi